Kaakati ndowooza mwakkiriza nti CEO Michael taleeta mawulire makyamu, tafulumye mawulire gateesega, tafulumye mawulire mafu. Ate nammwe mukimanyi nze simala galeeta mawulire gesseesiga era gessikakasizza. Navuddeyo ne mbabikira okufa kw'Omukama w'Etooro oyo Kabamba nnyimba iguru. Abasinga obungi kumwe ne muvaayo mu comment section ne muwakana ne mugamba nedda CEO Omukama tannafa, mbusimanya ali mu critical condition. Bannange tewali critical condition gyonna yonna gye yabaddemu. Omukama abadde yafudde dda. Nze nagenza amawulire okugabawa nga ngeesize bulungi nnyo nga ngafunye nti Omukama afudde. Lwakubanga bw'omanyi nti obukama bw'Etooro bwe tebunnaba kuvaayo kubika nga bakyali mu kiyongobero, nga bakyali mu shooko, nga bakyakuttekuttemu. Kati ate nze amawulire nenga breaking nenga menya nenga Omukama yabadde yafudde dda. Kitalo nnyo nnyini ddala. Yadde obukama bw'Etooro buli mu kunyolwa, naye ate obukama bw'Etooro busanyufu. Oyo Kabamba nnyimba iguru yalese omwana omulenzi. Abantu abasinga obungi kuffe tubaye tetumanyi nti oyo Kabamba nnyimba iguru abadde ayinayo omwana omulenzi. Kaakati oyo omwana omulenzi teyamulaga nsi, bwe yamuzaala baamukweka. Omwana oyo gw'alese yagenda okumusikira era yagenda okufuuka Kabaka, yagenda okufuuka omukama w'Etooro. Era obukama bw'Etooro bwagambye nti bagenda kutuuzaako omusika wa oyo mu kaseera ak'omu maaso nga bayise mu bulombolombo n'ennono ez'obwakabaka bw'Etooro. So tali tumanyi munnange Omukama talina mwana ne munnange amawulire amalungi era Kabaka asigala Kabaka. Kabaka asigala Kabaka kubanga oyo ye Kabaka w'Etooro ne Buganda erina Kabaka waayo. Okiwulira? So yalese omwana omulenzi bannange. Essaawa zino Etooro eyo yonna abantu bali mu kukaaba, bali mu kwevulunga mu ttaka olw'okufiirwa kwa oyo Kabamba nnyimba iguru. Wabula njagala nkuwe obumu ku butambi mwababadde tebamulabangako ng'akyali mwana muto. Mubaleetedde mu mulabeko bwe yali afaanana ng'akyali mwana muto. Then Malemba leetedde n'obutambi bwasembeyo okukwata ng'ali ne famire ye nga tannaba kufa. Then n'oluvannyuma tusooke tulyoke tukomewo. Vidiyo yiiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Gusinze twakuumye bubi. Even once a man has skin, that's for us for 1 hour. So I took for sitting, for standing, for walking, for picking food. Not still, like, no, feet don't talk with that. Mata, for breathing. Yeah. Eating. Oh yeah, but they have feathers. Good. Habit for being stretched. Good. Okay, for breathing. Wings. Fiona for hearing. Clothes. Remember? Clothes. Home to get scratched for protection. Frank. What are the uses of birds you met? What? Singing? Children, right. About it. Yeah, that's correct. You have said many. Before this by giving back. Their body. Many mammals have their body. You are not too far.
Go like this. Yeah, but I want to. Okay, just leave them where they were. You hitting for me. It's my time. Go there. You're hitting what? You're hitting red, eh? No. Yeah, you can come put it here. I'm not the king, I'm the king's cousin. 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 I'm not the king, but I'm the king's auntie. Your Majesty. He's the king! Yay! Nimpiga mutoro rukumanya mfumo angambire muzee ampeki nkumo muhara we alesra kaviyo mu mutima gwange paisenta kuoleka ngo nsimire ungu n'urukundo zanta byamire akanyise ngo mzinyi karanze tamire kigwa oje supuyende nikagonyo hache weketenza kasanga papo mugazi isaka tumahega borarukache mbere butake mugate gwa bata rugatahata. Kiki, happy birthday. May God continue to bless you, guide you, protect you for us. May you serve Him and may He sustain you with more life. May He grant all your heart's desires. Amen. May He give you as many grandchildren as you want, from both near and Semere. Amen. And may He bless your heart more and more and more so that you can continue to love Him, so that you can continue to love His people. And whatever you ask for from God, may He truly and richly bless it in the name of Jesus. Amen. I wish you nothing more but than the best on your special day, Akiki. I love you so much. We all love you so much. And may God continue to bless you. Thank you, my King. Thank you, Your Majesty. Thank you for bringing me here in this beautiful place. I've enjoyed since yesterday up to now. Thank you for this wonderful, beautiful, marvelous offer. I will never ever forget this. Thank you for that heart. Thank you for loving me. Thank you for loving God. Thank you for loving your country, Uganda and Tooro Kingdom in particular. I thank you so much. I thank Semere in absentia, my goodie, Jamal and Phil. They are there for me.
I thank God for my life. You know, just living every day is a testimony of its own. And that's how powerful God is. You know, so many people don't make it into the new year, you know, and, you know, here I am standing, you know, talking to you and, you know, having this opportunity to talk about God and to talk about the Tooro kingdom, to talk about what we're doing in Tooro. And He's been faithful. That's all I can say. He's been a faithful God. And, you know, I love Him with all my heart. I continue to serve Him both in public and in private. And He's been a strong pillar for me in my life. Kakati ebimu ku byewuunyisa ku kufa kwa Oyo nti kitaawe amuzaala yafa mu mwaka gwa 1995 ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogw'omunaana gwe tuyita ogwa August. Kyokka ate ne mutabani we ono yennyini Oyo Kabamba Nnyimba Iguru Rukidi naye yafudde omwezi ogw'omunaana ennaku z'omwezi nga 27. Kitegeeza tata yafanga ku osajjo, omwana afudde leero. Bw'oba obazeebazeemuka awo ate bonna ne bafiira mu mwezi gwe gumu ogw'omunaana. Bonna bafiiridde mu kugema mu bbanga lyerimu, omu asinzeeko munne essaawa. Omwezi gwe gumu, ennaku z'omwezi kumpi bazzenkanya, oli yafa mwaka gwa 1995. Oba okitegeera ekintu ekyo. Kakati munnange obwo bwe bulamu. Naye nga bwe nkugambye nti newankubadde obwakabaka bw'e Tooro buli mu kunyolwa okw'okufiirwa Oyo, naye ate munnange basanyufu ku ludda olulala. Nga sinaba kutuusaayo eyo, njagala okimanye nti Oyo abadde atawanyizibwa obulwadde obwa kansa, era nga kansa ono babadde bamujjanjabira mu ggwanga erya Amerika. Abamu ku mmwe mwavudde ne muwooza mbu simanya ali London, bannange nze sibagamba kintu nga sikyekakasa oba nga sikimanyi. Oyo abadde ajjanjabirwa mu ggwanga erya Amerika. Eddwaliro erya Cancer Institute lyabaddemu lyennerabidde erinnya, naye ng'abadde mu ggwanga erya Amerika era gy'akyali kati, gy'akyakuumirwa era gy'afiiridde. Amaze ebbanga nga mulwadde, amaze emyezi egiwerako nga mulwadde, era gye buvuddeko awo emabega amawulire gano gaagenda ne gavaayo ng'ali mu ICU. Ne gabreakingibwa nti Oyo ali mu ICU, embeera si nnungi, era obwakabaka bw'e Tooro ne buvaayo ne busambajja byonna ebyali byogerwa, naye ng'ate byali bituufu. Omanyi Kabaka engeri gy'akulembera abantu kumpi mu nsi yonna, baba tebaagala nnyo okuteekawo mawulire gatiisa bantu be. Bafuba nnyo okulaba nti buli kimu ekiba kimutuuseeko bakikuuma nga kyakyama, naddala amawulire singa gabeera nga mabi, bakikuuma nga kyakyama. Naye amawulire ge twasooka okufuna ng'ali mu ICU ng'agenze mu intensive care ng'assiza ku byuma, abantu ne balowooza nti ayinza okuba nga afudde mu kaseera ako, ekitaali kituufu. Naye abadde nga mulwadde, amaze ebbanga nga mulwadde, amaze emyezi egiwerako nga mulwadde, nga kansa amuluma. Wabula mu kaseera kano tasobodde kuba nti ate asimattuka, kansa amaze n'amugonza, kansa amaze n'amusinga amaanyi, n'amutwala n'amugya ku bantu be. Abantu babadde bamuyina, abadde mwana muto nnyo. Yatuuzibwa ku ntebe ey'obwakabaka bw'e Tooro nga wa myaka 3 gyokka mu mwaka gwa 1995. Olwo nga taata we yaakafa n'atuuzibwa, era yali muto nnyo. Nga bwe mumulabyawo mu katambi, agamu ku masomero ge yasomerako, yasomera ku Aga Khan,
ly'essomero ly'emmanyi kubanga obuvidiyo obusinga obungi gye baabukwatira yali muntu teyali nga baneno bakabaka abakuumibwa ennyo yali muntu w'abantu era ng'azannya n'abaana abalala kati mu kiraasi mumulabye participatinga nawanika omukono ne bamulonda biki byonna so afiiridde ku myaka egy'obukulu 34 gy'emyaka gy'afiiriddeko afiiridde ku myaka egy'obuto omanyi bagamba kabaka takula ate tatakaddiwa kabaka abeera muto ebbanga lyonna so oyo afiiridde ku myaka 34 egy'obuto abadde mwana muto nnyo bakabaka batera okuwangaala bannange bakabaka batera okuwangaala oyo ye kabaka asoose okufa nga mwana muto bakabaka basinga obungi bafa bakulu atisiko bafiira myaka oba nga 6 ng'akuzeekuzemukko ng'era alese ku baana abawerako naye munange oyo afiiridde ku myaka egy'obuto ale 30s ng'akyalina mwana muto nnyo so n'olwekyo obwakabaka bw'Etooro nga bukyagenda maaso n'okunyulwa ate ku ludda obulala busanyufu nti oyo agenza okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'alesse omusika ng'alesse omwana agenda okumuddira mu bigere nga ye bwe yadda mu bigere bya kitaawe naye bw'atyo bw'alesse omusika agenda okumuddira mu bigere kaakati nno kabaka waneeno ebyobwakabaka we bikwewuunyisa omwana wa oyo babadde boogera nti talina mwana naye ng'alina omwana baamusirikira waliwo olugero olugamba nti kabaka tebamulaga ddala kituufu kubanga buli omu abadde amanyi nti ddala kituufu oyo talina mwana n'omu kubanga teri yali amulabyeko teri yali awuliddeko nti azadde naye bwe yazaala omwana oyo amawulire baagasirikirawe bannanga obwakabaka bukuuma ebyama ekintu kye bataagala kufuluma tekisobola kufuluma kye baagala bafulume kyekifuluma ne basobola okukuuma ekyama bannange oba alese omwana omu yekka oba aleseyo n'abalala sijja kulimba naye okusinziira ku mawulire agava ku boogezi bw'obwakabaka bw'Etooro bagamba nti obukama bw'Etooro bugenda sigala nga butambula nga bugenda mu maaso olw'ensonga nti omugenzi omukama oyo kabamba nnyimba iguru lukidi alese omwana ow'obulenzi era agenda okumuddira mu bigere mu maaso awo era bajja kukola enteekateeka zonna ez'okumuteekako obulombolombo kwegamba ayite mu mitendera gyonna gye bayisaamu kabaka ng'agenda okutuuzibwa ndowooza olaba nti history repeats itself omukama yatuuzibwa ku Nnamulondo nga mwana muto mutabani we agenda kutuuzibwa ku Nnamulondo nga naye mwana muto omukama oyo yafa omukama oyo afudde mu mwezi gwa 4 ennaku z'omwezi nga 27 26 taata we gwe mwezi naye gwe yafiiramu ennaku kumpi ze zimu omwaka 1995 ndowooza mulaba nti history yeddamu naye nga tutwala okusaasirwa kwaffe eri abatooro mwenna okwetooloola eggwanga Uganda nti kibi nnyo kibi ddala era kitalo nnyo nnyini ddala wano ku Michael Uganda tunyulwa wamu nammwe omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mwenna abeekumira ku Michael Uganda gusinze twakuumye bubi gusinze essaawa zino eno eŋŋoma bagivuunika ne bagissa wansi ng'akabonero akalaga okukungubaga mu bulombolombo obw'Etooro eŋŋoma bagisuulika ne bagizza wansi kitalo nnyo nnyini ddala